sorry. Kama kwebaza taata w'ekitiibwa bwe nalinga ekyaddondo bwe ŋŋambanga okutambulako nga ŋŋenda Kabaale, Fort, Mbalala, Jinja kwegadanga nga ŋŋenda Jinja kwegadanga munyegenyege kati ŋŋenda ku mirimu Australia, America, Canada, you see kisaawe ku kisaawe nnyonyi ku nnyonyi anti mwatuluga kuzunga katuzunge bane mwatuluga kuzunga kati katuzunga ebituufu bana bino bituzunga birimu omulamwa mwabatu abatatuloka kuzunga mutukuumira embizi mube tukubira nti kyakiwa embizi aweddewo mutubuulire ebifo e Kampala tunakuba tetwagala bimanya. Don't worry too much. She said at some point soon you're just going to start losing fat. She said just forget your head. I know I can strip. I've done it before. I know I can strip it. But hi, happy Halloween. Hey, you look nice. I love your costume. Go. The I request, I pray, God will open the door to reach security, health, Amen. Health and wisdom and knowledge. God, I praying to protect you, the disease, the enemies, your enemies' family. And your enemies' friends and enemies' Would you like me to cut that for you? Yeah. Or are you going to take it home? Would like a knife and side parts like this. You're going to cut it on your own? Yes, right here. Okay. Thank you. Okay. So, Okay. today ojja mu kifo nga kino eky'omulembe ekikkakkamu ekikkakkanya ebirowoozo n'owulira ng'akasente k'ofuna w'okatadde ng'ekyo naye bw'obeera ekyaddondo mukwano bakuyiira mazzi oba si actually gabamu ne suwegi bakuyiira mazzi aba akuyambye ennyo n'akuleetera ekirabo nga kya giraasi oba ogituuka ewaka ne weekoona mu nyango neeyatika kwegamba ebisiraani biri ekyaddondo. naye waliwo abantu abadarinze wadde ebintu tukeera kuyiwayiwa ssente mukeera kuyiwayo bubaketi bwa musulo navulya mmindi Yalabye Mungu. naye waliwo abantu abadarinze wadde ebintu tukeera kuyiwayiwa ssente mukeera kuyiwayo bubaketi bwa musulo navulya mmindi Yalabye Mungu. bamikwano mwabajjanga ku nnyimba ez'abannyaffe nga bafudde nga mutugumya mbu kati nyammwe afudde mwolekedde nnaku empitirivu wano ndi mu nnaku mwenna abaatugumya abaana bammwe bali mu ndiga balunda abamu bakola kalitunsi waffe mwatugamba nga mugume mwolekedde ennaku baana bange mbasekeredde simanyi saagala kudaala oba mami yali azibikidde emikisa naye mami yonna gy'oli bambi emikisa otusindikira. Mukwano ex wange nkusaasidde gwe gwe nakwana nga nkyali mwavu noga nti wakowa obusajja obumpi omusajja omumpi ate nga mwavu amala okuprovinga n'akwerabira ekirungi wanneerabira ndi mwavu leka nkwerabire mubugagga waŋŋamba sirina kyenzizaako kituufu eno gye nali njagala nga okukuleeta naye kasita nawe gye waddukira wakukola mu overnight crusade ne Maduwa.
water? You want a cocktail from the bar? Would you like something to drink? Yes, honey bun. Would you like there's a wine list here. Somebody let's look at a wine list. Yes. Pina colada. Okay. kale mbadde nsaba nange nteeka akati oyo bw'atwala obuvidiyo bw'ettabo Siringa bwonna nze mugaki kwano mwe abajja ku nnyimba ez'abanyaffe ne mutugumya butwolekedde ennaku tugume nga maama amaze okufa yali atulabirira bamikwano na wano ndi mu nnaku So we outside. Sis. kwano kwano mwe abajja ku nnyimba ez'abanyaffe ne mutugumya butwolekedde ennaku tugume nga maama amaze okufa yali atulabirira bamikwano na wano ndi mu nnaku So Amira. Sorry. mukama nkwebaza taata ow'ekitiibwa bwe nali ng'ekyaddondo bwe ŋŋambanga okutambulako nga ŋŋenda kabaale footi mbalala jinja kwegadanga nga ŋŋenda jinja gadanga kwegadanga munyegenyege kati ŋŋenda ku mirimu Australia, America, Canada. You see kisaawe ku kisaawe nnyonyi ku nnyonyi anti mwatuluga kuzunga katuzunge bane mwatuluga kuzunga kati katuzunga ebituufu bana bino bituzunga birimu omulamwa mwe abatatuluga kuzunga mutukuumire embizi mube tukubira nti kyakiwa embizi aweddewo mutubuulire ebifo e Kampala lwakuba tetwagala bimanya. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Sorry. mukama nkwebaza taata ow'ekitiibwa bwe nali ng'ekyaddondo bwe ŋŋambanga okutambulako nga ŋŋenda kabaale footi mbalala jinja kwegadanga nga ŋŋenda jinja gadanga kwegadanga munyegenyege kati ŋŋenda ku mirimu Australia, America, Canada. You see kisaawe ku kisaawe nnyonyi ku nnyonyi anti mwatuluga kuzunga katuzunge bane mwatuluga kuzunga kati katuzunga ebituufu bana bino bituzunga birimu omulamwa mwe abatatuluga kuzunga mutukuumire embizi mube tukubira nti kyakiwa embizi aweddewo mutubuulire ebifo e Kampala lwakuba tetwagala bimanya. Don't worry too much. She said at some point soon you're just going to start losing fat. She said seriously, you're getting there. I mean, I know I can strip. I've done it before. I know I can strip it. But Hi, happy Halloween. Hey, you look nice. I love your costume. Do the
I request and pray God will open the door to reach security, health, Amen. health and wisdom and knowledge. God, I praying to protect you, the disease, the enemies, your enemies' family, and your enemies' friends, and enemies' Would you like me to country. cut that for you? Yeah. Or are you going to take it home? Would like a knife and side cuts like this. You're going to cut it on your own? Yes, right here. Thank you. Okay. So, Okay. today ojja mu kifo nga kino ekyomulembe kikkakkamu ekikkakkanya ebirowoozo n'owulira nga akasente koofunawo okatadde ng'ekyo naye bw'obeera ekyaddondo mukwano bakuyira mazzi oba actually gabamu ne suwegi akuyira mazzi aba akuyambye ennyo n'akuleetera ekirabo nga kya giraasi oba ogituuka ewaka ne weekoona mu nyango neeyatika kwegamba ebiseera ne biri ekyaddondo naye waliwo Bamikwano. abatarinze wadde ebintu sowaani tukeera kuyiwaayiwa ssente mukeera kuyiwaayo bubaketi bwa musulo navulya mmindi Yalalabbe Mungu. naye waliwo Bamikwano. abatarinze wadde ebintu sowaani tukeera kuyiwaayiwa ssente mukeera kuyiwaayo bubaketi bwa musulo navulya mmindi Yalalabbe Mungu. bamikwano mwabajjanga ku nnyimba ez'abannyaffe nga bafudde nga mutugumya mbu kati nyammwe afudde mwolekedde nnaku empitirivu wano ndi mu nnaku mwenna abaatugumya abaana bammwe bali mu ndiga balunda abamu bakola kalitunsi waffe mwatugamba nga mugume mwolekedde ennaku baana bange mbasekeredde simanyi saagala kudaala oba mami yali azibikidde emikisa naye mami yonna gy'oli bambi emikisa otusindikira mukwano ex wange nkusaasidde bwe gwe nakwana nga nkyali mwavu noga nti wakowa obusajja obumpi omusajja omumpi ate nga mwavu amala okupuruvinga n'akwerabira ekirungi wanneerabira ndi mwavu nze kankwerabire mu bugagga waŋŋamba sirina kyenzizaako kituufu eno gye nali njagalanga okukuleeta naye kasita nawe gye waddukira bakukola mu overnight luseedi ne maduwa Regular water? You want a cocktail from the bar? Would you like something to drink? Yes, honey bun. Would you like there's a wine list here. Somebody let's look at a wine list. Yes. Pina colada. Okay. kale mbadde nsaba nnange naye kaakati oyo bw'atwala obuvidiyo bw'ettabo Siringa gwonna What's this? mugaki. kwano mwabajja ku nnyimba ez'abannyaffe ne mutugumya butwolekedde ennaku tugume nga maama amaze okufa yali atulabirira bamikwano na wano ndi mu nnaku So we outside. Sheesh. kwano kwano mwabajja ku nnyimba ez'abannyaffe ne mutugumya butwolekedde ennaku tugume nga maama amaze okufa yali atulabirira bamikwano na wano ndi mu nnaku So Amira. Happy birthday.
sorry. Kama kwebaza taata ow'ekitiibwa bwe nali ng'ekyaddondo bwe nnambanga okutambulako nga ngenda Kabaale, Fort, Mbalala, Jinja kwegadanga nga ngenda Jinja gadanga munyegenyege kati ngenda ku mirimu Australia, America, Canada. You see kisawe ku kisaawe nnyonyi ku nnyonyi anti mwatuluga kuzunga katuzunge bane mwatuluga kuzunga kati katuzunga ebituufu bana bino bituzunga birimu omulamwa mwabatu abatatuloka kuzunga mutukumire embizi mube tukubira nti kyakiwa embizi aweddewo mutubuulire ebifo e Kampala tubakwate twagala bimanya. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business, work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.